Roseway Julie akulira ebyokulonda e Busia bwe yabadde asoma ebivudde mu kulonda akamyufu omu ku bavuganya n'amuli ekirimi ng'alaga obutali bumativu n'ebisomwa. Ono si ye yekka bakira abaagenda mu maaso ng'abamu ku bavuganya bajula kuva mu ntebe bamwambalire wabula ne balagirwa okutuula. Oluvannyuma Stephen Wasike Mangeni eyalangiridde okwatira ekibiina bendera mu kalulu ka bonna ku kifo ky'obwa ssentebe wa disitulikiti. Olwalangiriddwa abawagizi ne batandika okujaganya. Kyokka ebyo byabadde bigenda mu maaso nga bo be yabadde avuganya nabo beemulugunya olw'obutali bumativu obubadde mu kalulu kano. Kati eyo politics ki tuggyeewo ebyokulonda kubanga bivuddemu essatu eriri. Generally speaking, the election has not been free, neither has it been fair. Era bajja kukomawo era njaga wangula. Stephen Wasike Mangeni yafunye obululu emitwalo 2,158 so ng'eyamuddiridde era munnamawulire John Charles Namayandi yafunye obululu omutwalo 1,607. Ate ku kyammeeya wa Busia Ali Mande ye yalidde mu bannaakendo n'obululu 3,401 ate yamuddiridde Aisha Kalombo n'afuna 2,600 mwana mu 9. Mande ng'ajaganya obuwanguzi bwe ye Aisha Kalombo agamba nti takkiriziganya na byalangiriddwa. Maze nenkola petition kubanga nze manyi nti obululu badde ku saidi yange. Kati bano basuubizza okulangirira kye bazzaako mu bbanga eritali lyewala. Nze am still strong. Akalulu manyi nti nkawinize. Era nze nga bwendi manyi nti ground njirina era omuntu abeera ne ground tabbanga opponent wange wabbi. For me I'm coming back. Ekayunga ssentebe aliko Andrew Muwonge era ye yawangudde n'obululu emitwalo 3,329 n'addirirwa Immaculate Namata n'obululu omutwalo 1,403 ne kuddako Boniface Bandikubi eyafunye obululu 5,310 so nga munnamawulire Samuel Magembe yafunye obululu 1,766. Bino birangiriddwa akulira ebyokulonda e Kayunga ku ssaawa nga 8 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero. Andrew Muwonge olwalangiridde n'ategeeza nti bannakayunga bamativu n'obuweereza bwe era n'asuubiza okwongeramu. Obuwanguzi buno si bwa bulijjo kubanga abantu bangi badde batwogerera nnyo nga bwe twajja mu kifo kino twabba obululu. Kyokka yamuddiridde Immaculate Namata takkiriziganyizza na byavudde mu kulonda kamyufu. So wano nzize basically kuleeta petition yange tisikkiriziganya na bivudde mu kulonda. Ono akiikidde abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda ensingo nga bwe bataalaga bwenkanya naddala bwe balangirira okukola kakuyege wawamu ate ne batayimirira ku kigambo kyabwe. Singa nfeeringa okufuna fairness kijja na kumpa omwaganya okuwangula NRM pate yange esobole okutegeera nti etulondera ebirerya. Ye munnamawulire Samuel Magembe agamba nti olw'okuba gwe mulundi gw'ogusoose wadde nga tafunye buwanguzi teyejjusa kwetaba mu kalulu kano wabula ayiza okubeera omukojjokojjo okufuna obuwanguzi. Okubeera n'engalo empanvu nakyo kikulu nnyo mu kuwangula akalulu. Nze ndaba nga nkoze bulungi amukutwaliza wamu lino ddala. Ate Sembabule Patrick Nkalubo yalangiriddwa okukwatira ekibiina bendera mu kalulu k'obwa ssentebe bwa disitulikiti aka bonna mu 2026. Nawe kintu ekitera okulwanyisa abalonzi kwe kuba nti bakandidate abeesimbyewo amaanyi bagenkanya. Kyokka oluvannyuma lw'obuwanguzi bwe babadde avuganya nabo bamulangidde okwesiba ku bantu. Ye Buyikwe akulira ebyokulonda tasobodde kulangirira byavudde mu kulonda kw'abammeeya aba munisipali okuli Lugazi n'Enjeru olw'omuwendo gw'abalonzi okwekubisaamu emirundi 4. Abasajja batandise okutiitiira nga ne bawangudde ebitundu 89. Ababadde bavuganya ku kifo ky'obwammeeya w'Enjeru okuli Yasin Kyazze, Ayubu Kabanga ne David Onyango bafunye obutakkaanya naddala ku ngeri omuwendo gw'abalonzi butya bwe gwazzeemu ng'ate mu kulondesa tebaagulabye. Tekabadde kalulu wabula kubadde kujjuza bujjuza. Eizo okusazaamu akalulu tuddeyo tulonde abatuuze bennyini basalewo omutuufu ki anaakulembera Njeru municipality. Nga ne bw'okubira omuntu ku kyalo akugamba abantu tebaaweze kulonda naye n'akugamba nti ye Bugundi box emu agifunyemu obululu 3-2. Division y'Enyenga yasinze okuvaako obuzibu olw'obululu mmeeya aliko Yasin Kyazze bwe yabadde afuna obw'okumukumu ng'obwedda bw'afuna obululu 10 ate banne abamuddako nga bafuna 16 oba 2 era obululu bwa division y'Enyenga abavuganya balemereddwa okukkaanya okkakkana nga bonna bugaaniddwa okubalwa.
bakira okubala obululu okugenda mu maaso yekyazza obwedde abuukabuuka nga bwajaganya wabula nga banne bakanya kwekubira nduulu eri ababala obululu. Oluvannyuma lw'okufuna okuwabulwa okuva eri ekitebe ekikulu akulira akakiiko k'ebyokulonda e Buyikwe ebivudde mu kulonda abisindisi kya Ddondo. Baazannyidde mu kalulu n'omwana omuto kyalaba. N'olwekyo bwe neebuuzizzaako ku bakamabanga okubabuulira ekiri ku gurawundi ne mpeebwa amagezi okubeera nti nno sirangirira kandidate yonna ensonga ne zisindikibwa ekya Ddondo. Ekirindiriddwa kye kinava mu kakiiko k'ebyokulonda mu NRM ak'okuntikko ku bivudde mu kulonda kw'e Buyikwe. Bana beetaaga naffe okubaako kye batwebuuzaako bajja okuwabulamu tusobola okujjayo ffe ne tuba obujulizi ku kyabaddewo ku gurawundi. Emityana ku mmeeya w'ekibuga Mityana akulira ebyokulonda alangiridde Moses Tugume ku bwanguzi oluvannyuma lw'okufuna obululu 1565 okukira ku bwabadde naye Kombiranye Sennabulye Kakumba afunye obululu 2320. Tugume oluvannyuma lw'okulangirirwa asuubizza okuyonja ekibuga. Naye mutunuulire Mityana kasasiro kyatukola, mutunuulire enfuufu. Ate ku kyasente bwa disitulikiti y'Emityana Moses Ruzige yalidde empanga oluvannyuma lw'okuyitamu nga tavuganyiziddwa. Okutwaliza wamu okulonda kwatambudde bulungi nga akakiiko akateekebwa Pulezidenti okunoonyereza n'okuwuliriza okwemulugunya kw'abatamatidde na bivudde mu kulonda kakyagenda mu maaso n'okukola ogwako.